bannakyemalira bonna abagudde emirundi emingi babeera batabani baabwe be babakuba ebigo. Amaanyi amangi ge babawa okulembera naddala ebitongole by'okwerinda gennyini ge maanyi ge gamu mwe bayita okuvuunika bakitaabwe. Bo baba bamanyi nti nno bye bakola bituukiridde, ebimu nga babikola lwa butamanya, ebindi nga babikola lwa butategeera nkolagana na ngeri bintu gye birina kubeeramu. Mu ggwanga erya Libya, ebimu ku byaleetera gavumenti ya Kano Muammar Gaddafi okugwa gaali maanyi mangi mutabani we ge yateeka ku bantu, ebimu ku byo era mwalabakokko olumu nga mutabani we akuba abantu mu lujjudde ng'ayagala alage nti buli muntu yenna alivaayo okukola nga opponent eri kitaawe, oba buli muntu yenna alivaayo okuvumirira gavumenti ya kitaawe n'ebikolwa byabwe kibeera kivve era abanga atemudde omuntu. Kino mutabani wa Gaddafi omuto eyali aduumira amagye bwe yakikola kye kimu ku byakolanga akabiriiti, newankubadde nga waliwo ebintu bingi ebyali bitatambula bulungi mu gavumenti ya Gaddafi eya Libya, kubanga Gaddafi ffenna tukimanyi nti amawanga g'abakyeruppe gaalina nnyo interest mu ggwanga erya Libya olw'amafuta n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka ebyali mu ggwanga eryo, era ebyali bifudde Libya okubeera nti ggwanga newankubadde liri ku lukalu lwa Africa lyandyolekerako okulabikako mu mawanga gakirimaanyi. Gaddafi ebikolwa bya mutabani we kwogatta n'okubeera arrogant kwe kwaviirako okufa kwe, kubanga waliwo ne munnamawulire yamukolako interview n'amugamba naye ebikolwa mu bantu mutabani wo naawe kennyini by'owagidde ogenda bikola otya mu budde ng'abantu bakwefuulidde nga babikooye nga bali fed up. Gaddafi yayimirira ku mavivi ga abiri n'agamba nti abantu be bamwagala nnyo era abantu be bali mulwanirira, naye mu budde bw'olutalo nga lutinda eyawaayo Kano Muammar Gaddafi nkiwa yali omu ku abo abantu abaamuli ku mwanjo, kubanga naye yandibanga yali fed up olw'ebikolwa mukama we bye yali yeenyigiramu. Kino kyo lwaki nkyogedde bwe ntyo. Wiiki eno yennyini gye tukubye omugongo amawulire gatandika okuyitiŋŋana ku mikutu emigattabantu nga galaganga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa bwe yali alagidde akulembera ekitongole kya Uganda Police okukwata Robert Kyagulanyi Bobi Wine, njogera ku mukulu amanyikiddwa nga Byakagaba. Omukulu ono bwe baamuwa ebiragiro yakubirirawo Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa n'amugamba nga mutabani we bw'abadde amuwadde ebiragiro bakwate Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Era obubaka bwe bwatuuka eri Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ye ng'amanyi repercussion, ye ng'amanyi ebigenda okuva mu kukwatibwa kwa Bobi Wine, yabagamba mumukwata mumuvunaana ki? Ko Byakagaba nti mpaawo kye tumuvunaana. N'amulagira nti temutawaana yadde era temukirootanga nako okukwata Bobi Wine nga temulina kye muvunaana. Obubaka ne buddayo wa mutabani wa Mwami Tibahaburwa. Olwo bwe bwaddayo yanyiiga nnyo era n'alagira militale ekwate Bobi Wine. Militale nayo teyakola bubi ng'eddamu ekubira Byakagaba, kubanga ebiragiro byonna ebijja wa Byakagaba amagye tegalina authority kwata muntu yenna. Kyova olabanga General Kayine Rugaba bw'abanga ayagadde okubaako gaakwata ayina kuyita mu kitongole kya Uganda Police kuba kye kiri mmenti okukola omulimu ogwo. Tegalina authority kwata muntu yenna naddala nga muntu wa bulijjo. Munnange military nayo ng'efuna ebiragiro nga bagigamba nti Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa aganye directive eweereddwa mutabani we. 1 kike tuyiga mu kintu kino, amaanyi amangi Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa gaawadde mutabani we. Mujjukira bulungi nnyo ekitabo ekyaweebwa omukulu Mbadi
nga kikwataagamu ku maanyi aga commander in chief nga gaweebwayo eri aduumira eggye lya UPDF. Ge maanyi ge gamu omutabani ono mwabadde ayagala okuyitira olw'ebyo ye byalaba ebitatambula bulungi mu ngeri ye, kubanga obuyinja bwamummibwa Kyagulanyi Robert Bobi Wine yabulya. Ge maanyi mwabadde ayagala okuyita akwate Bobi Wine ng'era bamubadde mujja mulaba ng'ayita ku mikutu gy'emigatta bantu. Kyenva nabakuutira gye buvuddeko ne mbagamba nti ono omwana tulekeraawo okumuyita omutamiivu, kubanga ajja kukola ebikolwa eby'abatamiivu abagamba endaba mumpita mutamiivu. Tumulekere ebitiibwa bye afiire mu bitiibwa bye. Bw'abanga baamuwa ekyobwa genero tumulekere ekitiibwa ky'obwa geno. Ye walokola ebikolwa eby'ekitamiivu nga yeerimbikamu ekyo ekifaananyi nti ndaba mmwe baakwata baatulugunya mumuyita mutamiivu, era n'ebikolwa bye birina kubeera bya kitamiivu. Engeri gy'awambamu abantu gye yatulugunyamu ba Edi Mutwe olw'okubeera nti mwali mumuyita mutamiivu, era naye ebikolwa bye bimu yabitwalira enkola ya kitamiivu. Ne mbagamba nedda, tumulekere ebitiibwa bye nga jjeno. Mu bwa jjeno oba oli awo yandittamu ku bigere n'agamba naye ekitiibwa ky'obwa jjeno nkiwuweko enfuufu bwe ntyo nga nkola ebikolwa ebitanyuma. Katumulekere mu bitiibwa bwe. N'ekirala, international community gye tukoma ogigamba nti ono mutamiivu, nabo bajja gamba after all they are dealing with a drunkard. Ebikolwa bye babirabe ng'eby'ekitamiivu. Naye gye tukoma okumuteekawo ekifaananyi kye nga jjeno mu magye era nga komanda w'amagye, kiba kyongera okugyayo ekifaananyi kyaffe kiri nti jjeno mu magye e Uganda ng'obutamiivu tubutadde ku mabbali, atulugunya abantu era yewaana n'okwewaana nga bw'abateeka mu Torture Chamber n'abakolako ebikolwa ebyambyone, yewaana n'okwewaana nga bw'abatwala mu Torture Chamber abatendeka olunyankole, yewaana n'okwewaana nga bw'ayagala okutemako emitwe gy'abamu ku political opponent eri gavumenti ya kitaawe. Awo mu buli ngeri yonna aba talina bw'agenda gweyambululamu omuguwa, ne bw'enaabeera kkooti ng'omututteyo mutamiivu tetuganye tabaagambwa, ajja kubagamba ndi mutamiivu. Awo bennyini nnyini bajulira nti ddala ndi mutamiivu, kwolwo nali ntamidde we nakolera ekyo. Kati tukimuggyemu ekyokuba omutamiivu, ebikolwa bye bimugoberere era bimuwondere. Nkiwambadde loud and clear. Kati ekirala kye ndabyewo mu mbeera eno kikino, waliwo obutakkaanya bwe nayogerako ko obuli mu ggye lya Uganda erya UPDF, n'obutakkaanya obuliwo wakati wa UPDF n'ekitongole ekikuuma ddembe ekya Uganda Police wano mu ggwanga. Ne mbagamba ebitongole bino byombiriri tebirimu akambugu, olwakuba nti waliwo abantu abeeyita b'abaavu. Ebiragiro ne bijja, abaavu ono nga yeetwala nga abaavu mu UPDF n'ayagala afuge era abeera abaavu mu kitongole ekirala ekikuuma ddembe. Era mubalabyeko emirundi emingi nga balwanira ku mikolo. Owa UPDF n'atowa order, n'owa Uganda Police n'atowa order, ne batandika okulwanira awo. Ono ayogera birala n'oli ayogera birala. Ke kabadi kali ke nabagamba nga balangirira oba nga bateekawo embeera nga mutabani wa Mwami Tibahabulwa ateekawo embeera nga agamba nti buli presidential candidate yenna mu 2026 agenda kukuumibwa amagye agakuuma kitaawe ne famire ye. Ne mbagamba mulinde, balabanga bba bali mu kutwokya naye ate bali mu kweyokya. Ne mbagamba nti ebitongole bino oba ekitongole oba akabinja ako emirundi emingi ke kabadde kalinnyamu eggere mu nteekateeka y'okutalaaga eggwanga, era nga akabinja ako ke kamu ke kajja kateekawo amateeka agatali mu mateeka okulinnya eggere mu nteekateeka y'abantu, naddala ba political opponent eri Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa, particularly Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu 2020 yatambuliranga. Kaali kabinja kano ke kawanga ebiragiro, kati bwe kabanga ke kabinja ke kamu ke baagala kamukuume, wagenda kubeerawo oklashinga wakati awo, bagenda kulwanagana kubanga already mu UPDF mwennyini mulimu olutalo. Waliwo bajjena abamu abatabirivingira mu nkola ya Mwami Tibahabulwa,
ey'okuleeta mutabani we ate era nga ne mutabani we nnyini tebabirivingira mu bikolwa bye era abamu ku bajjeno tebatwala na biragiro bye newankubadde nga tteeka liraga nti balina okutwala komandi gy'aba abawadde kyekino ekyabaddewo ku Byakagaba nti Byakagaba yafunye ebiragiro nti kwata Bobi Wine naye bwe yafunye ebiragiro yabijje wa komanda w'amagye n'akubira komanda in chief n'amugamba ddala kituufu mwanya omukwata ko komanda in chief nti omulanga kinti mpaawo kye mulanga kati lwaki oba omukwata muleke nti mwami tibahabulwa mutabani we byonna byabadde akola kuva mabega bimukanyuga mu ntata abeera eno yeerungiya agulirira ab'amawulire agulirira abantu ku mikutu emigatta abantu okwogera ku gavumenti y'obulungi eri mutabani we ng'ayita ku mikutu gye gimu emigatta abantu nga yeewaana okutta abantu nga yeewaana n'okwewaana nga bw'atamanyi bantu bameka be yaakatirimbula ku myaka gye yakamala mu magye ebyo ebikolwa n'ebigambo ebyo biba tebigattako ku gavumenti ya kitaawe wabula biba bivuunika nvuunike kyenva mbakuutira nnyo ne mbaga bannange muweerere abaana ate mumbuulirire n'abaana temukoma kwaguweerera kwokka muweerere nga n'okubuulirira bwe mubuulirire abaana baleme kkula nga bimererezi ku kkubo abaana bakule nga balimu empeke abaana babeeremu omulamwa kubanga ne bw'onaabeera ne empire ne bw'onaaba n'olubiri awatali kuteekateeka baana ng'obateekerateekedde naye nga walemererwa okubateekateeka empire eyo bajja gikuba ekigo Gaddafi kugambye omu ku batabani be ye yamukuba ekigo omu ku batabani ba Gaddafi ye yamukuba ekigo kati ebintu bino byonna mbyogera era mbibalaga mwenga bannayuganda mufune ekifaananyi ku mbeera eriwo era tuteekenga advantage olw'embeera eriwo katukitegedde nti within NRM mulimu obukuubagano within UPDF mulimu obukuubagano mu bitongole ebirala ebyokwerinda mulimu obukuubagano bennyini balwanagana ku high command eya gavumenti nabo bennyini balwanagana ekyo twakyogerako kuva 2022 ne tugamba nti kuva Kyagulanyi Robert bwe yajja yakyankalanya enkolagana ey'omuggundu eyaliwo wakati mu bakungu abali Entebbe wakati mu bakungu abali mu bitongole ebyokwerinda era abo be mubadde mujja mulaba bawogoka mu ngeri ey'etyoboka etategeerekeka twaliko wano ne tugamba nti twandiba wano nga tunenya obulwadde bwa kkookolo naye nga bangi ku bo tebafudde kkookolo owaddala twandiba wano nga tunenya blood clot naye nga blood clot eyo evudde ku birala twandiba wano nga tunenya electrocution ey'omu binaabiro naye nga ebbanga lyonna ekinaabiro ekyo omuntu aba akinaabiddemu era kiba kyekebejjebwa n'olwekyo entalo mu bitongole by'okwerinda kye kimu ku bintu ebireetera amawanga agabaddemu obwannakyemalira okugwa kati leero njagala okubemu akafaananyi waliwo akabinja ka UPDF ku campaign eno ya fundraising ebaddewo ku headquarter n'ekyaliwo ne kati akaleeta emitwalo egiwerako era akabinja ako bakyayigga bategeere ani naani abakola contribution kikulaga ki nti within the UPDF army majority ku bo bawagira oludda oluvuganya gavumenti olwa working condition gye balimu toyina bw'oŋŋamba nti nno munnamagye yeebaka mu ttenti ebweru munnamagye mu kwebaka mu ttenti ebweru namutikwa w'enkuba bw'ajja ayitamu muyite kubanga beebaka ku ttaka munnamagye oyo at the end of the month ogenda muwa bugolo munnamagye eyo omu omulekedde amaanyi g'emmundu mu kiwato munnamagye eyo omu abaana be tebalina kyakulya n'otugamba nti munnamagye oyo ng'afunye opportunity ekuvuunika oba ekuba ekigo gavumenti yo ng'afunye omuntu ow'amaanyi nga Kyagulanyi bw'omulaba anaalemererwa okumwegattako mu nteekateeka y'okukuba ekigo bino bye mulaba ebiri mu UPDF
temubitwala nga ebya bulijjo. I want to make it clear to you. Bye mulaba ebiri mu UPDF temubitwala nga ebintu ebya bulijjo. Kabeere akabonero akabalaga nti revolution eyengedde. Njagala ffenna tukubemu akafaananyi era tugatte. Nga bano abaami balwana olutalo okunafuya revolution, bayina n'olutalo olulala olw'okulwana okujjamu Kawukuumi ali mu bo. Kubanga nkugambye emirundi emingi tubalabyeko nga bakuntana, emirundi emingi tubalabyeko nga balwanagana. Ogutali gumu ogenda okulaba otafiira aluguddewo. Alugudde kwani nti ku mutabani wa mwami Tibahabulwa. Oba okyaliko otafiira ogenda okulaba Jeno Eri Kayanja naye awa matuka gyawa matuka wapa ng'akubawo omugambo waba nga naye ajevuna NRM. Oba okyali ku Jeno Eri Kayanja oba oliawo ogenda okulaba nga tumukunde yewuuyo nga naye baba ng'akubawo omugambo. Oba okyali ku oyo ogenda okulaba nga n'abaabwe bwe bali mu bubinja abaguliriddwa nga nabo bamukola amagambo. Kikulaga ki? We have all the opportunity to conquer the dictatorial rule in Uganda. Tuyina buli mwaganya, tuyina buli opportunity okukonkaringa obwannakyemaliro buli mu ggwanga lyaffe Uganda. Tutya tuyina kubeera bumu. Agali awamu ge galuma ennyama. Nakugambye batuwadde ennaku 10 okutambula district 142. Lwaki kyakoleddwa bwe kityo? Tebaagala bitundu byewala gye bagenda okubbira akalulu. Ffe bannankyukakyuka tutuukeyo. Naye beerabidde ekintu kimu nti ne bwe tutaatuukeyo mu buntu, obubonero bwaffe bujja kubeerayo ku byalo ebyo. Kyekimu ku miramwa n'ebigendererwa lwaki mbagamba baganda bange mutwegatteko mu lutabaalo lw'okugula ambuleera. Nti ne bwe tutaabeereko ku kitundu okwo naye nga kuliko manvuuli 15 nga waliwo omuntu agenda ku mukolo ng'akutte manvuuli eyo eya Nuupu ng'eriko ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Bobi Wine president waffe, mbalayirira tewali campaign ekireeyo kuba manvuuli kabonero kaffe. Ekyokubiri, ku manvuuli okwo kwennyini kuliko ekifaananyi eky'omuntu gwe balina okulonda. Era kuliko n'ebigambo byaffe nti people power, our power, kwogatta n'ebigambo ebiraga akalulu k'obwegugungo kyekigambo protest vote 226. Manvuuli ya mitwalo 2 ejja Uganda. Abatuyambyeko mwebale nnyo. Abakyatuyambako eri abantu nga yeye yamanaga nti kennaafunangayo kennaaleeta. Kennaafunangayo konna kennaaleeta. N'olwekyo kyonna ky'olina ne bwe kibanga ggwe olabanga ekitono, munnange mu lutabaalo buli omu kyakanyuga kiyamba kinene. Eriyo agenda okugula emmere, eriyo ajja okuwaayo ente ye, eriyo ajja okuwaayo endiga ye, eriyo ajja okuwaayo omwana we agaye nti oyo muwaddeyo agende nga bannyaffe bwe baakola. Baatuvaako batulaba bulabi. Era akutuniraga mutabani wange byoyogera. Nagamba naye owaayi kitaawo teyabyogera teyafa. Kitaawo atabyogera ali magombe. Kati oba obyogedde oba tobyogedde, ate tewali bantu banyiivu nga ffe abatalina bakadde baffe. Mutugende mpola. Ffe abakimanyi nti okufa kwa ddala. Abakeera ku makyanga tukimanyi nti nno okufa kwa ddala buli omu ateekwa. Atannafiirwa mukadde we atakitegeera nti okufa kwa ddala. Naye omuntu ng'ofiiriddwako ku mukadde wo, ntunuulira akyayina ababiri ng'abano. Mukama aba bakuumire. Obulumi obw'okufiirwako mukadde wo ate bukwongera buvumu. N'okimanya nti mpaawo problemu yonna egenda kujja mu bulamu bwo gy'otagenda kweŋŋanga. Oba olina okumanya okwetakulira.
oba olina okumanya nti ekitakuweereddwa olina okyeyigira. Kikyembajjirayo buli omu alina ettoffaali mu ngeri eryagatta ku revolution. Eri omuntu akubira n'akugamba naye mmwe bye mwogera obuvumu mubujjawa. Tuyina bulumi ku ggwanga lyaffe, tetutumwa butumwa, era bye twogera biva ku mitima gyaffe. Kati bannayuganda njagala kubagumya mu nteekateeka ya manvuuli, buli manvuuli ya mitwalo 2. bw'obanga ye opportunity yokka gy'ofunye okugattako ettoffaali ku revolution eno, bambi gatta wotolinda nditwala bingi teyatuukaka. Gw'oyagala kukuŋŋaanya nti nno koomale kufuna mitwalo 5 kakadde, nditwala bingi teyatuukaka. Jangu n'ekitono ky'olina, ekitono ky'olina kiyamba kinene. Ekingi kirigenda okujja ng'ekitono olwedde kirina kye kyakoledda. Baana ba maama, bino byonna mbyogera naye mukimanye nti gavumenti eno yagudde dda. Obubonero obulaga gavumenti egudde kwe kuno okulwanagana okuli mu bitongole by'okwerinda. Onawa oda ndala, oli agijeemera n'agamba oda gy'ompadde enfuka ntwale ya gundi. Bubonero bulaga gavumenti egudde. In a failed government wajja kubeerawo obutakkaanya mu command. Bumbanga ab'oku ntikko mulwanagana nga mwerumaaluma. In fact nga kirabikanga omutabani yayagala okuba kitaawe ekigo, alaba kirabika kitaawe akeereyo okufa. Omanyi one day nali wano twakyogerako mu program ne mbagamba nti bw'abanga mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa yeeraliikirira omuntu alina okuumibwa ennyo mu ggwanga lino alina kuba Kyagulanyi. Era mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa wiiki nga nnyo emabega nabagamba alaatera n'ofuna poloti Magere akuume Kyagulanyi. Oba amanye entambula n'enteekateeka ya Kyagulanyi kubanga akimanyi nti ku Kyagulanyi leero kwe kutambulidde okuvaawo kwe n'okubeerawo kwe. Bw'abawo ekikyamu kyonna ekituuka ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine, mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa emitawaana gye giba gitandikidde awo ate giba tegigenda koma mpaka nga kkiridde ekalannamu. Njogera ku Magombe. Emitawaana gyonna giba gyolekedde enjuuyi ate nga tekigenda kuggwa. Kati gwe Munnayuganda nkugamba bino. Abeeraliikiridde nti waliwo ebigenda okutuuka ku Kyagulanyi kituufu. Mu Uganda buli kimu bikya ku makya ng'olaba kirala. Mutabani wa mwami Tibahabulwa talina logic. Talina logic nga kitaawe gy'alina. Talinayo yadde political idea muli mu mutwe. Ali awo. Buli kimu yayagala kikolebwe nga bw'akirina mu mutwe gwe. Naye ng'ate tebikolebwa bityo. Ekimu ku bikuumiddewo mwami Tibahabulwa ng'afuga eggwanga lino kuteekamu bwongo na logic. Logic atya kuumirawo propaganda, obulimba na butaganya bituufu kutuuka mu bantu. Ye logic yokka gy'abadde nayo. Kati leero propaganda we ke twamunaabuula ebituufu ne bituuka mu bantu, wallahi takyalina kyakunnyonnyola bantu abo kubanga yabalimba ebbanga. Kati byabalimba nabo babirabako bagana ye myaka 10 ameka otulimba enteffe abo mambuka buli mwaka ojja ne weeyama tutuukiriza ate nodda n'ogaa nti nno ojja tuwa oguddako. Buli wetuba twolekera akalulu ojjukira okulima enguudo, ojjukira okuyiwa enguudo nogaa nti kati luno oluguudo kabalutakule tugenda kulukola. Buli wetuba twolekera akalulu oleetera abantu ebikondo by'amasanyalaze ku byalo byabwe. National Water olwekole nnyo. Abantu ne babuuka nti buli wetugenda mu kalulu oleeta Operation Wealth Creation, akina Myoga, akina PDM. Abantu nakyo ne bakibuuka ne bamanya nti omukulu ono ye enkola ye. Kati byonna nga tubyogera, we are dealing with a generation eyaba elite abataayita mu kibiina. Ba elite naturally abantu abategeevu. Ng'obutegeevu bwabwe bwa butonde. Ejjo nabadde nkugamba nti ffenna tulina obulemu naye obulemu bw'obwongo.
Mukama Katonda omwegayirira ng'ofukamiranga ku mavivi ga abiri n'omwegayirira akuwonya obulemu bw'obwongo. Ekibonyaabonya abamu ku bantu abali mu gavumenti y'NRM mu bulemu obwo. Era ekimu ku bigenda okuleetera gavumenti ya Mwami Tibahabulwa okugwa amangu nga tetunnaba na kwolekera kalulu bulemu bwa bwongo obw'abamu ku bantu abali mu famire ye, bulemu bwa bwongo obw'abamu ku bantu abali mu bitongole by'okwerinda, bulemu bwa bwongo obw'abamu ku bantu abamuwagira abatalaba bikolebwa mu bukyamu. Ng'oli abeeraawo nga ye alaba nti tewali kigenda kutambula mu ggwanga awatali Mwami Tibahabulwa. Ntera nnyo okubagamba nti Uganda etandikidde ku ye. Ayina emyaka emeka era Uganda eyina emyaka emeka? Bwe tubanga Uganda nkulu okira emyaka gye, nga gavumenti ye ebadde kumpi ya 5 oba ya 6, kiraga nti waaliwo abaaliwo bwe baba bagenda naye teekwa ayina okukwata ekkubo lyerimu, ayina okugenda. Ate era temwerabira na kino, gavumenti ya Bashar yakavuunikibwa mwaka guno oguwedde. Ekimu ku byakuba gavumenti ya Bashar ekigo bye bimu ku biri mu kukolebwa e Uganda. Tewali njawulo wakati wa gavumenti ya Bashar ne gavumenti ye NRM ya Uganda. Bwannakyemalira myaka 40 abantu bwe babaddemu essiri yeeyo, naye bwaggwawo mwaka guwedde. Ne mutabani we ne bamuwanika ku Ukraine ne bamutugira okwo. Kano kakulu era njagala mukanootinga. Babeera n'amaanyi naye nga tebamanyi ngeri gye bahandulinga mu maanyi. Bonna batabani ba bannakyemalira baweebwa amaanyi naye nga tebamanyi ngeri ya controllinga mu maanyi. Power without control teba na makulu. Amaanyi nga tomanyi kugafuga tegaba na makulu, tegaba na mulamwa. Gennyini amaanyi ago ge gakwekubira ekigo. Kati ye mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa yewaddeko obujulizi omulundi ogutali gumu, egitali 2, 5, 10 oba 2. Gye yeewaanye jaggula entalo, be yeewaanye baatulugunya, be yeewaanye baatirimbula baatamanyi na muwendo, be yeewaanye baakubye, be yeewaanye kwigamba buli kikolwa kyonna akyewaaniddeko ku mikutu emigatta bantu. Therefore, power without control abali eyo muyige amaanyi amembanye gamala ebitembuga. Gavumenti ya Mwami Tibahabulwa tugiina mu 5 leero. Njagala kubagumya buno obubonero bwemulaba amagye okukyankala n'okutabuka n'ebirala bubeere bubonero nno obubalaga nti gavumenti yo nga ye eyina ebyokuttunka nabyo bingi nga tennatunuulira na revolution, nga tebannabana kutunulako mu kampu ya Bobi Wine kumanya biriyo, bamale kugonjoola biri mu UPDF, bamale kugonjoola corruption ali mu NRM. Mwalabye ebyabadde mu primaries NRM, emmundu, amamotoka okwokebwa, obubbi bwa kalulu. Eriyo n'ababadde baclaiming nti nno NRM y'amaanyi baategedde mu kalulu kano akaabaddewo akamyufu. Ne bamanya nti mu mutuufu tetulina bantu, ne bamanya nti abantu tebayinaawo, kubanga akalulu ako kayambyeko kinene nnyo okubalaga nti bwe babadde beerima nti b'amaanyi tebayinaamu yadde butwanyi. Nkuwa kyakulabirako. Ebiragiro bino ebyaweereddwa ne bityoboolwa, gw'ogamba mu kifaananyi gwe ky'ofuna ofunamu ki? Ng'omu ndaba okulemererwa ne poor coordination eri mu gavumenti. Buli wabeerawo poor coordination mu gavumenti ey'emyaka 4 omanye yeeba ewedde. Bino tebyalingawo, tibyabeerangawo bino. Gavumenti ya Mwami Tibahabulwa okubeera bweti tebyabeerangawo nga order bwejjeba order. Naye
mwami Tibahabura alina okuwa nnyo nnyini ddala nga gye nkomye okwogera obukuumi bungi eri Bobi Wine kubanga kyonna ekituukawo Antonio va wano bagamba atamanyi mpewo y'amagombe oba y'emagombe yamma omufu olubugo naye atamanyi mwami Tibahabura kyayitamu yamutenda nti kirimaanyi yamutendera yamuwa tayito y'obwa Ssaabawalwanyi nti taata olwana bukyanga alwana guno gwa Kyagulanyi gumulakidde bukyanga alwana guno gumutuddemu era anoonya engeri gyagwejjamu omuguwa naye talina ngeri era bwe kiba kivumo kye yafuna obulamu bwe bwonna lwe lunaku lwe yalabikira ku ballot paper ne Kyagulanyi ate Kyagulanyi n'amuleebya mu kalulu kati mulinde 2026 wano we mulina okugirayo buli maanyi gammwe gonna abadde agula data gula multiply by 2 abadde commenting abankuumire nno tuddiŋŋane mu video eddako katugende mu katambi kano mweraba. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a tugenda kulawo nnyo. Ono Kikofiiro mulaba. Buli kye yali avunaanye abakulembeze abamusooka ba Uganda okubanga baatambuza bubi eggwanga lyattu Uganda okubanga baakola ebikolobero abikoze n'okubikusamu emirundi nga 5 wabula mpulirizamu katono ensi eziri ku lukalu lwa Africa nga zigezaako okulwana okulaba nga zitumbula demokrasiya waazo ono Kikofiiro waffe ali mu kulwana nnyo okulaba ng'ate ffe atuvuga atuuza mabega mu mwaka gwa 1972 mpulirizamu katono katugendeko mu byayita mu September nga 22 1972 tubeera tutunuulira okutugumbulwa n'okuttibwa kwa eyali Ssaabalamuzi wa High Court oba eyali Ssaabalamuzi wa Uganda Kabaka Ben Kiwanuka wabula bulirizamu katono ono kigambibwa yattibwa ku birageno bya Idi Amin Dada eri omukulembeze by then era nga kigambibwa nti ekyamussa yali nkolaganaye wakati n'abayekera abali bawangalira mu ggwanga lya Tanzania n'akabinja akalala keeri akolagana nako mbu aka Afronas wabula kigambibwa nti ono yawambibwa okuva mu High Court e Kampala mu kizimbe ky'e Kampala mu September 1972 n'akakibwa n'ateekebwa mu bbuutu y'emmotoka bw'atyo n'avugibwa mpaka ku Makindye Military Barracks awo nga yewatuula court martial ey'olunaku olwaleero era kigambibwa n'atemebwako omutwe oba n'atugumbulwa ng'embuzi wabula ennaku bbiri nga Ben Kiwanuka tannakwatibwa Obote mu bigambo bye alleged n'agamba yali afunye ebbaluwa okuva ewa Ssaabalamuzi Ben Kiwanuka ng'emukakasa nti Ssaabalamuzi yali amugambye agenda mwetabako mu kulwanyisa effugabbi erya Idi Amin Dada era ng'agenda kumwegattako mu kuggyako Idi Amin Dada ebyo byali bigambo by'Obote wabula Ben Kiwanuka ng'amaze okuttibwa okusinziira ku kunoonyereza Obote kwe yali akoze either ye ne Oyito Joko kigambibwa nti waliwo ebbaluwa ze baali basimbika zigende wa Namwandu omukyala yali amanyiddwa nga Makizas oba Makizensha za Lwango Kiwanuka ebbaluwa zino Obote ze yali awandiise either Obote oba Oyito Joko zakwatibwa akabinja ka Afronasa akakulemberwa Museveni by then nga kali Tanzania era nga kigambibwa nti mu bbaluwa zino mwalimu piece of evidence eyali erumika omukono gw'akabinja ka Afronasa okubanga ke katta Ssaabalamuzi Ben Kiwanuka kankiddemu mu bbaluwa ezapiningibwa akabinja kana ka Afronasa ezaali ziva either Obote oba Oyito Joko zaalimu piece ya evidence yali erumika akabinja ka Afronasa okubanga kayina omukono mu kufa kwa Ssaabalamuzi Ben Kiwanuka bino byali bigambo bya Namwandu Makizensha za Lwango Kiwanuka mu interview gye yakola n'omukuto gwa African Current Affairs magazine drum mu 1908 era bigambo bya Namwandu byagamba reporter era amanyiddwa nga VIP Kirenga Gava Namwandu yagamba okuzisa information yenna okuliikinga baamutegeezaako nti mu kutemulwa n'okuttibwa kwa bbaawe Ben Kiwanuka waliwo ko abasajja baali Abanyarwanda naye ng'ate basobola okwogera Olunyankole abaalagirwa Idi Amin Dada asaanyeewo abaalagirwa Idi Amin Dada ate bbaawe lwaki nkugambye tuvuga Museveni atuvuga atuzayo mabega kankuzeeyo katono ngenda kuza mwezi 15 omwezi ogwokuna 1966 Parliament ya Uganda by then
yasalibwako amagye g'omukulembeze oba yali prime minister by then amanyiddwa nga Milton Obote. Era ku lunaku olwennyini Obote ya introducinga constitution empya awatali debate. Eyali speaker by then Obote yamulagira agamba abaka ba member ba parliament bonna ndi copy ezeno constitution bajja zisanga mu pigeon holes zaabwe. Yensonga lwaki constitution ya 1966 eyo Obote ya introducing bajita pigeon hole constitution. Wabula ekyongo Obote amaze okuintroducinga constitution empya okujjawo constitution eya 1962 oba gye tuyita the independence constitution ngenaku z'omwezi 24 mwezi ogwokutaano 1966 wetulaba Obote ng'asitoominze olubiri lwa kabaka era mu 67 era amaze okuweera ogwa kabaka bonna. Kankutwale mu 1971 Idi Amin Dada atwala obukulembeze bw'eggwanga era atandika okufuga eggwanga lyattu Uganda under constitutional decree era nga wano amagye ge gali main instrument of governance ku mulembe gwa Idi Amin Dada 1971. Lwaki nkuyisiza mu kahistory ako tunulira ekihappening olunaku olwaleero. Museveni buli kye yavunaana Amin kyali mu kukola olunaku olwaleero. Buli Museveni kye yavunaana Obote kyali mu kukola olunaku olwaleero. Ebimu ku bikwasisa Obote kwe kubanga ya introducinga ssemateeka empya era ssemateeka eyo gye bayita the pigeon hole constitution. Olunaku olwaleero Museveni ng'akyayina amagezi mu myaka gye egy'ekivubuka nkiddamu Museveni ng'akyayina amagezi ku myaka gye egy'ekivubuka yakiraba nga kya busajja bukulu era kya bukulembeze eggwanga okubeera ne ssemateeka kwe litambulira. Olunaku olwaleero buli ka article ke bateekamu nga bakyali bavubuka nga sense zaabwe zikola bulungi akaali kaziyiza omuntu yenna okweremeza ku bukulembeze bw'eggwanga n'okugezaako okwemaamiza ku bannansi. Mpola mpola agenza akakyusa. Ekibuzo kiri nti ayawukanya otya n'Obote bwe yavuna. Awo nga tuvuddewo Amin yafuga Uganda under constitutional decree era nga instrument yali esinga okuba ey'amaanyi mu governance ye gaali magye. Olunaku olwaleero Museveni kye yavunaana Amin okubanga yali akutte eggwanga n'alifuula buli institution n'agifuula militant kyali mu kuzimba olunaku olwaleero. Lwaki nagambye tuvuga tuddayo mabega nga Supreme Court emaze okuwa ruling yayo ngamba eyo Owini Dolo ng'egaana ba civilian okubeera tried mu military courts oba mu court martial. Museveni ya appointinga Dr. Flavian Zeija nga new deputy chief justice. Tewerabira contract ya Owini Dolo eggwako mu mwaka gumu nga tugenda mu kulonda. Museveni akulondedde deputy chief justice Dr. Flavian Zeija oluvannyuma lwa Owini Dolo okuwa ensala ku ruling gye yawa ba civilian okuwezesa mu court martial. Museveni alonda deputy chief justice omupya eya nga contract ya Owini Dolo egenda kuggwako nga tugenda mu kalulu. Wabula ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri wano. Wuliriza deputy spokesperson wa parliament oba deputy speaker wa parliament yaffe ngamba kana akami katayebwa bwe kayogera ebigambo ku TV set. Njagala owulirize bulungi wano quoting ekigambo deputy speaker wa parliament yayogera bw'ati ngali ku set ne Simon Kagwanjala bw'ati wuliriza. Okay, I'm soft, I'm easy going, I'm very simple, but very and very fun. When it comes to an assignment given to me, I have to do it. If His Excellency the President has given me a duty of ensuring that we deliver government programs in the house, he's not asking anything personal. Oye tayebwa gwova okuwulira akugambye nti senga weebwa task
okuva mukama we mu parliament ya Uganda And making glad sure on the wings nti of the president. wenjogera olunaku lwaleero ekiteeso kigenda ku floor ya parliament okukkiriza ba civilian bawesebwe mu court martial okuzza emabega oba okusaabulula decision ya Supreme Court yeyisa nti civilian talina wesebwa mu court martial. Bambi Museveni ng'akola bino byonna ngazzayo Uganda mu 1971 we yali under military rule ya Idi Amin Dada alowooza kisobola okumutaasa. Yeerabidde ekintu kimu nti tewaliwo kintu kyasobola kukola kisobola taasa regime ye mu kugwa. Wonna waatuteeka olunaku olwaleero Uganda yali ebaddewo naye abantu abamufaanana nga ye oba nga ffe tewali kyabalemesa kukyusa bukulembeze by then. Museveni mu myaka gye gy'ekikadde alowooza alina kyasobola okukola ne kizza spirit z'Abannayuganda okukyusa eggwanga eri ne kizizza emabega. Bambi mumusaasire njagala otegeeza Museveni tewali kyogenda kukola kigenda taasa regime yo kigo. 2026 londo omukulembeze